Uganda at large nga bulijjo mu mikwesese zikometa yaffe bwetyo leero egenda tusongako mu nsi yonna mu nsi zino zikali entalo naye nga era esinzira ku kibuuzo ekyabuuziddwa omuntu omu yabadde ambuuza ku kulabula kwa Biden ng'alabula Iran ku kugezaako okutta oba ku assassinatinga Trump nga ngamba ate ebyo nga sibitegeera naye tugenda kuba tukitunula mu nkunyonnyole muganda wange era tugatteko ndowooza n'okumanya okulala amagye aga North Korea already muganda wange gyegali eri mu ddwaniro mu Ukraine okuyambako Russia era tugenda kuba tubiraba emmundu etambula etya bibatambulira bulungi oba emmundu ebakeese ate era tugenda kubeera nga tussa abanoonyiboobubudamu gavumenti ya Budaaki bannange beyagaana kwegamba abaasaba obubudamu beyagaana lwaki eyagala basindika e Uganda baagala babasindika wano Uganda babeere eno twalaba abaava mu Afghanistan mujjukira waliwo neyambuuza bali kuki abo abaava mu Afghanistan bali kuki ate sifangayo kunoonyereza kubanga oba oli awo kakati ebyo waliwo ate ebirala ebyamaanyi muganda wange kakati Biden munnange yalabudde Iran nti okugezaako konna oba attempt tulina gye bagezaako mu kugezaako kutta oba ku assassinatinga Trump bagenda kukitwala oba ekyo bajja kirabanga ekikolwa ekyokubeera nti ensi zino ebbiri muganda wange ziri mu lutalo Iran ne US kale munnange kwabadde kulabula okuva eri President Joe Biden era bw'atyo ono yasinzidde kukutiisatiisa Iran kwebadde ekola era n'agamba nti okugezaako kwonna ploti yonna ekolebwa ku eyali President Donald Trump muganda wange kitegeeza ejja kubanga bagenda gikonsideringa nga an act of war tewaba kulonzalonza era munnange okulabula kwa Biden kuno kwazze oluvannyuma lwa kampeyini za Trump okugambibwa nti zaabadde zimaze okubeera nti wabaawoko okunoonyereza intelligence nga bagamba nti aba US intelligence nga bagamba nti waliwo okutiisibwatiisibwa oba wandibaawo assassination plot ng'etegekeddwa eggwanga erya Iran. Biden administration ye kigambibwa okuba nti kino babadde bakimanyiiko era okutiisatiisa okuva Iran kwe babadde bakola eri eyali president oba former president okumala emyaka kino kyekyavuddeko Asin Savit ono nga ye National Security Council spokesperson obeera nti munnange yafulumiza statement eyo eyabadde erambika okulabula kwa Biden nti singa Iran munnange egezaako okulumba obulumbaganye ku munnansi yenna kababe abo abaweereza butereevu mu United States oba abo abaakolako abaweerezaako mu ggwanga Iran kitegeeza nti egenda kuba efeesinga ekibambulira severe consequences. Soviet bwatu byasomye ekiwandiiko okuva mu ofiisi ya Biden. Soviet yasomye ng'agamba nti eno bagirabanga national wamu ne homeland security matter eri ku mutendero gwa waggulu gye batasobola kubuusa maaso era bakivumya ne sekuvumirira okutiisibwatiisibwa okuva eri Iran. Trump yekubira enduulu eri Biden era nga ayagala aveeyo ayogere akiyise nti munnange obulumbaganyi bwonna obuyinza okukolebwa ku ye era alina okubeera nga ategeeza oba akirambika bulungi nnyo ensi egezaako kutiisatiisa eya Iran nti singa bakola ekintu kyonna bamutuusako ekintu kyonna nti ensi yaabwe egenda kukagwako akabambulira
tebayinza okubeera nga bagitegekera, era ekibuga kyabwe muganda wange Tehran kigenda kuba kikubwa, kifuulibwa amatongo, n'ensi yaabwe esanguke ku maapu. Kakati omukulembeze wa Iran Ayatollah Khamenei ono alina obukyayi ku Trump, era nga buva ku assassinatinga okuttibwa kwa general wa Iran Qasim Soleimani. Okuttibwa kwe oba assassination ye yaliwo January 2020 nga Trump akyali mu ofiisi nga akyali president. Kati Khamenei yamuvuddeko yapostinga ka video 2022 akanimating, era nga kano kaali kalaga drone ng'ekola obulumbaganyi ku golf course ya Trump, era nga kalaga nti eyali president Trump kaba kaweddemu babeera bamukubye, era nga zembuyaga ezikunta mu kavidiyo ako akanimating kalaga drone erumbye golf course ya Trump. Naye nga July 12 kiro kimu emabega ku lunaku Trump lwe bagezaako kubeera nti bamuassasinating omundi ogusooka, ab'ebyokwerinda baali bagudde mu luku olulala olw'okutemula, era wano balitaininga Asif Machant, ono nga munansi wa Pakistan, nga agambibwa okuba nti yali yeekubanye ne Tehran ne Iran okubeera nti nno bannange bajjawo Trump. Kati Trump si ye yekka, wabula ne National Security Executive nga ono yali akola mu administration ya Trump, era naye abadde muganda wange abasajja aba Iran kigambibwa okuba nti bamuteeka ku listi yaabwe. John Bolton ono nga ye former National Security Advisor wa Trump, era naye nga y'omu ku targets zategeesebwa, era nga agamawulire gaava eri Justice Department. Waliwo amawulire agalaga nti Bolton yateekebwako $30,000 era nga eyaziteekako waliwo memba omu owa Islamic Revolutionary Guard Corps eya Iran, yamuteekako $30,000. Former Secretary of State Mike Pompeo wamu ne National Security Advisor Robert O'Brien, bano era nga nabo baweerezako mu gavumenti ya Trump. Kigambibwa okuba nti nabo basaba okubeera nti baweebwa extra security basobole okubeera nga munnange beekuuma era nga kyekuusa ku kutiisatiisa okuva eggwanga erya Iran. Newankubadde nga Iran okutiisatiisa weekuli, naye emirundi ebiri Trump gye bagezezaako okubeera nga bamutta nti ate girabika tegirina kakwate ku foreign entities zonna, nti kirabika enkwe zaabwe za munda omwo. Ate agafa e Beirut, Lebanon, ab'ebyamateeka mu Libya bano munnange basabye mu bulambulukufu nti Hannibal Gaddafi ono nga yali mutabani wa eyali president wa Libya Muammar Gaddafi ateebwe okuva mu kkomera lyalimu mu ggwanga erya Lebanon, era nga bano ensonga gye bawa nti ono munnange obulamu bwe bwongedde okubeera nga bukendeerera ddala. Hannibal Gaddafi ono yasibwa mu kkomera erisangibwa mu Lebanon okuviira ddala 2015, era nga tasomerwanga musango gwonna oba okuvunaanibwa. Obulamu bwe bwatandika okubeera nga bukendeera oluvannyuma lw'okuba nti yagenda ku hunger strike, yagaana okulya kuviira ddala June nga 3, era nga avumirira ekyokubeera nti nno asibiddwa, ateekeddwa mu nkomyo, naye nga tasomerwa, tavunaanibwa musango gwonna. Kakati okuba yatandika okugenda ku hunger strike okubeera nti yazira okulya Gaddafi, munnange bw'atyo bamututte mu ddwaliro
ddwaliro enfunda eziwera nga 2 era nga ono abaddewo munnange ng'anywa mazzi matono nnyo, anywa tuzzi naye nga tutono nnyo, kati kimuleetedde okubeera nga ayeba n'adduuka munnange okubeera nti atuuse ku ssali bagamba nti oba oli awo ayinza okufa. Kakati prosecutor okuva mu Libya General Al-Sadiq Al-Sow ono munnange yasabye yataddeyo okusaba nti Gaddafi ateebwe. Al-Sow okuwuliziganya ne gavumenti eya Lebanon kino munnange kyakomezaawo okujjukira nti oba oli awo munnansi wa Lebanon ono nga yali mukulembeze w'abashiya Bashar al-Assad eyabula mu ngeri etategeerekeka, yabulira mu Libya 1978. Kale munnange mu bbaluwa Al-Sow gye yawandiise bw'atyo yabadde mu nsonga ze yawadde ng'agamba nti kale oba oli awo Gaddafi akkirizibwe okubeera nti addizibwa mu Libya oba akkirizibwe okugenda mu Syria. Nga tanaba kubeera ng'akaatibwa, Gaddafi yali ali mu exile mu ggwanga erya Syria era nga eno gy'abeera ne mukyala we munnansi wa Lebanon Alin Skaf wamu n'omwana waabwe. Kakati mu kujjukira ebyaliwo mu kukwatibwa kwe kigambibwa okuba nti Gaddafi yasooka n'awambibwa era nga abaamuwamba baali balwanyi bannansi ba Lebanon nga baali baagala okumanya ebikwata ku Al-Assad yabulira mu Libya mu ngeri etategeerekeka 1978. Kati mu kuwamba mutabani wa Gaddafi ono baali baagala nabo bategeere amayitire g'omusajja waabwe Al-Assad. Kakati poliisi ya Lebanon oluvannyuma baategeeza nti baali bamaze okubeera nga banunula mutabani wa Gaddafi era baamununula bamusanga mu kitundu ekiyitibwa Baalbek mu mambuka aga Lebanon. Kakati okuva olwo munnange n'abeera nga ali mu kkomera e Beirut, maze okubeera nga kikakasibwa nti already munnange keesi eno baagikwasiza dda investigative judge ayitibwa Zaha Hamdel, ensonga ekwata ku Al-Sadel case, era nga ono gwe bakwasiza ensonga eno okulaba okujulira oba okusaba okuva eri eggwanga lino erya Libya nti omuntu waabwe yali badde ateebwa. Embula etategeerekeka Al-Assad gye yabuliramu oba gye yabulamu 1978 ekyali ku mitima egy'abannansi ba Lebanon, era bangi nnyo ku bo balowooza nti oba oliawo Al-Assad akyali mulamu nti ali mu makomero eyo mu Libya gy'ali. Naye nga Musa Al-Assad gwe twogerako ono bagamba nti yatandikawo Amal Group nga era bano bamukwata mundu abayeekera abaaliwo mu lutalo olw'omunda civil war mu Lebanon okuva 1975 mpaka 1979. Naye bangi ku bawagizi be wamu ne bamemba ba famire bo bakakasa nti Muammar Gaddafi ye yavaako okuttibwa kwa Musa Al-Assad, era ng'ensonga yali nti kirabika baali balina obutakkaanya nga buva ku Libya kubeera nti munnange yali eteeka ssente bamukwata mundu mu Libya. Ula munnange Libya bo nga bagamba nti Al-Assad yava mu Libya, yava mu kibuga Tripoli 1978 n'agenda e Rome, era nti okubulawo kwe kuyinza okuba nga kwekwosa ku gurupu z'abashiya ne conflicts oba obutakkaanya bwe balina. Kale bw'atyo Hannibal Gaddafi bw'atyo yava mu Libya n'adduka n'agenda mu Algeria oluvannyuma lwa gavumenti ya kitaawe okuvuunikibwa 2011. Oluvannyuma bw'atyo n'agenda nga omunoonyi w'obubudamu e Syria
era eno gye yafunira political asylum paka munnange bwe bamuwamba mu ngeri etategeerekeka era eyatesuubirwa. Syria kuwambibwa kwa Hannibal Gaddafi bagamba nti waliwo Armed Gang eyamuwamba era okuva olwo nga baagala munnange addizibwe mu Syria kubanga bamuwambanga omunoonyi w'obubudamu nti oba olya gavumenti ya Syria gwe yalina okubeera nga ewa obukuumi. Ate batuddako wano waffe e Uganda diiru wakati wa gavumenti ya Budaaki ne gavumenti yaffe eya wano e Uganda era nga gavumenti eya Budaaki kigambibwa okuba nti eyagala kusindika eno ba asylum seekers beetaaga oba beyagala okuwa obubudamu eri Dutch cabinet eri mu kukitunulamu nti wayinza okuba possibility okubeera nga baweereza ba asylum seekers wano e Uganda abo abasaba obunoonyi okuweebwa asylum batwalibwe nga abanoonyi b'obubudamu mu ggwanga erya Budaaki ne bagaanibwa. Wabula Ministry of Foreign Trade and Development bano muganda wange be batyo eyogerezeganyiza n'omukungu wa Budaaki ayitibwa Clever ku nsonga eno era nga yabadde akyaddeko wano e Uganda zezimu ku nsonga ezaateeseddwako naye munnange ag'omuntu agalaga nti Uganda erabika eyagala nnyo okubeera ng'ekkiriza ddiiru eno jjukira nti eriko akasente kubanga gavumenti ya Budaaki ebeera egenda kusasula bino byonna ebyebisasulira naye ajjukira nti gye buvuddeko gavumenti ya Budaaki yakola report ku mbeera embi eri mu refugee camps wano e Uganda nti zino muganda wange zirimu omugatte ba refugees 1.5 okulinaana booda ya Sudan waliwo olinaana booda eya Democratic Republic of Congo nayo waliyo era nga bagamba living conditions ez'aba refugees mu camp munnange ziri puwa nnyo tebayo mmere emala amazzi tegamala okusinziira munnange ku detailed overview gye baakola ku situation era ne bagibabulishinga August okuyita mu Ministry of Foreign Affairs. Bannayuganda ensonga eno bo bagiraba batya bagamba nedda naffe twakuwa okubeera nga tubeera dumping site olidi tulina ba refugees bangi abayingira mu ggwanga muno nga bwe baagala tukooye kubanga bwe banaamala wano ebbanga ojja genda okulaba nga baagala ate babatwalenga emu ku mawanga ga wano nabo bagambe nti naffe tuli emu ku tribe oba eggwanga erisaanye okubeera nga liteekebwamu ssemateeka bwa Uganda nti ebyo tubimanyi bulungi nnyo ba refugee wano Uganda bwe batyo babikakaatikako nga baagala okubafuula bannansi babalabe nga bannayuganda nti tulina munnange ba refugees abamala ate akawanga kaffe katono nnyo so nga ate waliwo ensi endala kati nga Nigeria, Ghana zirina space emala okusobola okubeera nga zaccommodatinga ba refugees abo babatwaleko eyo. Kale munnange okusinziira ku bantu bagamba nti baali badde babaleko eyo kubanga wa fortune hunters tebalina kalungi ke batuleetera wano okuleka tukuleetera ebizibu ebyereere era nga munnange bo bagamba nti kirabika wayinza okubaawo ate expulsion endala wano e Uganda anti bitandika bwe bityo bajja nga ba refugee bajja simanyanga baki nga batugamba bajjajja baffe bajja wano e Uganda emyaka egyo gy'2024 nga batugamba olwo bati bali mugamba eyo bashurayimu eyo kakati n'olw'ensonga eyo ze batuzaalidde wano tukoledde wano tetulina wakulaga batuma passport bakola batya nga bali eri basirise tebanyega Abadaaki naye olw'okuba nti munnange birimu akasente kizibu okubeera nga atobibuuka bwaffe ng'abantu abawansi tetusalawo tetugenda kuba kalulu ka kikungu olwedde bannaffe eri olwedde babeera basazeewo ddaamu batuwe nga bwolaba era amagye kati nga UPDF bwekozesebwa okugenda okulwana entalo wabweru w'eggwanga naye tebiriko accountability nti eggwanga lifunamu bwe riti naye nga tebatugamba nti UPDF ggwanga lya ggwanga